Omusango gwa Yaya Jole Tumuhirwe gukyusiddwa okuva ku kkooti ya KCCA ne gutwalibwa ku kkooti y'oku luguudo lwa Buganda Road mu Kampala. Tumuhirwe olwaleero alabiseeko mu kkooti ng'abadde asuubira okumusalira ekibonerezo kye wabula oluyingidde mu kaguli omulamuzi w'eddaala erisooka Moses Nabenda n'amutegeeza nti omusango gwe gutwaliddwa mu kkooti y'oku luguudo lwa Buganda Road. And accordingly, you are remanded until Tuesday, which is 16th. Tango bagusindise Buganda Road, so tulinda Tuesday kudda mu kooti tulabe ekinaddirira. Well, kyetubadde tusuubira era kulinda justice, but we'll still wait and go to court on Tuesday and see what happens. Kino kivudde ku nsobi eyasooka okukolebwa ng'omusango guno guggulwawo kuba etteeka liraga nti gulina kuwulirwa mulamuzi wa ddaala lya Chief Magistrate. Kino kitegeeza nti Tumuhirwe waakuddamu okusomera omusango buto wadde nga yali yagukkiriza. Okubanga yaleetebwa wano yali nsobi kubanga ono magistrate yali talina buyinza kumuwozesa. Oludda oluwaabi kati lwa ddembe okukyusa omusango ng'okusinziira ku bannamateeka Tumuhirwe okumuggulako omusango gw'okutulugunya omuntu yali nsobi. N'okuddamu kwe yakola nga asaba kwetonda yakikola mu bukyamu era tekiriiwo. Kiba kitegeeza kkooti eri eteeka okuddamu okumusomera omusango agukkirize oba agugaane. Omusango gwenza okumuggulwako gwakuba bujje mu bugenderevu n'okulirumya bannamateeka kye bayita assault ng'ekibonerezo kyagwo kusibwa myaka 3. Ku mulundi guno Tumuhirwe abadde akuumibwa butiribiri abasirikale b'amakomera nga bawerekeddwako n'abakulu okuva mu kkomera e Luzira nga batya abantu abanyiikaavu okumutuusaako obulabe.